Bakuludde mukulule. Bakuludde mukulule. Ekeza mutidde n'ajanga kula kubisinyabo. Bakuludde. Nagala kusubula Mwanyi season eno eraga ati sigenda mu bintu byatalo bajazireetera okufundi What? Muchal. Mama w'omwana no omwana ngenda komawo tugenze Buteebere eno waliwo wetwalugeyita mama watwala omwana aliwa mama omwana aliwa agenda munone wali kaje mwana kandi olabako ebisumuluzo naawe tomanyi nti ddala mufuye yasabyeyo gikwatako oba simu kakati tetulina tekiyita singa tuteekako emu yavudde owaka naŋŋamba ngenzeeko mu kibaati kati sazeemu kumulaba era mulabye kati nga
Yadagamye mu kibata agenda kukola biki? Wewe yabadde amukubidde ajja amutwalira. Era n'aŋŋamba kanyanguweyo komewo. Nze natandise kuba ku ssimu nga teriiko. Ne ŋŋamba oba yabadde ki? Ne mbeerawo. Era bwe ndabyebukedde ne ŋŋamba kaŋŋende mbuulire abantu. Tunoonyaani omusajja. Era ku muno yatusanze mu ffe. Aba nga talina buzima, talina okukompalana. Oba abadde abalina nga tabaŋŋamba naye mbadde simanyi. Bamusaze mu bulago bwe bati. Mukubidde bagana abantu bagamba mbu yakubye endu naye ndowooza oba yabuuliddwa mutaasa. Oba babadde bangi tubeeramu nnyo. Oluusi n'akomawo n'essaawa 6 n'omusanvu. Oluusi ng'ali mu kunnywako ku mwenge. Naye yagenze nga mulamu. Era n'aŋŋamba olwali sigenda kunywa mwenge ngenda kwanguwayo enkya tukera mu binyibwa koola. Nali walugenda. Taata ali myaka nga emikooba. Ne wali akatale ery'egulama nali ngenzeeyo mu katale nemufunaanako alawe yakedde ewange mwami wange teyakowange mwami tusanze amawulire gatusanze awo waka tiba omwana bamusanze eri bamutiddeyo mu lusozi ekujje genda okukebera musanze bamusi Funye esimu ku ssaawa 2 ez'okumakya muganda wo tatti yasuze waka tandika okunoonya sanze kutali nga twabadde gundi kulobulamu yonna nti oba yeyombye na muntu oba yakoze atya naffe kale kitwekanze bwekanze okusinga nangakoze mwana tabadde na buzibu mwana ku kyalo kwazaaliddwa kwakulidde era abadde asuubula Mwanyi nga tumuguze Mwanyi nga tasobola kulyaza amanya 10 ne bobo akisigazizza ng'era akituleetera era ye muntu abadde ajja n'agamba nti mama nawo zimusente n'abantu n'okuleka n'agenda era ng'obudde obuzima nga ssente zanzireese. Kikanga bw'ekinaku tukyekanze bwekanzi ku makya ga leero nakedde gendako ekyanamukaaka nyina omusibe bwengenda okugjayo zeni ne bankubira essimu twaliwo piki epaakingi kalitunsiwa naye yasuzeewo bwe ntuuse wano mbadde nkyagenda ne baddemu ne bankubira essimu nti Ronald baamutemudde ankubidde essimu nangamba nti cupa ku piki ya Ronald kuliko eccupa ey'omwenge. Omwenge gwaffe gutandise okuzuulira ddala baani abadde mabega w'ettemu eryakoleddwa ku mwami Walugembe Ronald kati omugenzi atemera mu gy'obukulu 37 nga omusajja muna bizinensi aliringira mu kusuubula Mwanyi era nga mutuuze w'Ekyengerere village Buyinja parish Kyanamukaaka sub county nga kino kiri Masaka district. Kigambibwa omwami ono yasembyeyo okulabibwako olunaku olw'eggulo ku ssaawa nga 3 ez'ekiro ng'alina akabaala akamu wali mu kunywerako omwenge ne banne. Awo abatuuze bagamba oyo yasembye okubanga alabibwako. Mukyala we yagezaako mukubira amasimu kutandika ddala ssaawa 3 n'amukubira ku ssaawa 6 ez'ekiro ssaako ne ssaawa nga 9 nga bbaawe tamulaba. Awo nno kwe kutegeezaako ba neighbors oba abaliraanwa abatandikiddemu omulimu gw'okunoonyereza okulaba ddala oba basobola okuzuula omwami we. Bwe batyo ne batambudde ne basamba ensiko gye bagwiridde ku pikipiki y'omwami ono kwabadde atambulira ng'epaakinze mu nsiko eri ku kyalo ekiyitibwa Butebere village nga kino kiri Masaka district. Awo nno meters nga 8 okuva pikipiki we yabadde ate we bagwiridde ku mulambo
gwa mwami wa Lugembe Ronald nga gungangalamye mu kitaba ky'omusaayi nga gulina n'ebiwundu eby'amaanyi ku bulago ebiraga nti abamumiziza omukka omusu bamufumise ebintu ebiri sharp biyinza okugamba nti oba ebiso n'abeera bw'atyo nga afa. Tusobodde okugyawo omulambo guno tutwala mu ddwaliro lyaffe ekkulu e Masaka kolebweko postmortem era nga tukozesezza n'embwa yaffe enkonzi y'olusu esobodde okubaako betutuusaako era mu muyigo gwe gumu ogwo tusobodde okukwata abantu 3 basobole okutuyambako mu kunoonyereza ku ttemu lino. Tuvumirira ekikolwa nga kino eky'abantu okutwalira amateeka mu ngalo ne batta omusajja mukulu ono, naye tugenda kakasa nti tukwataganira wamu n'ebitongole byaffe ebikuumaddembe eby'enjawulo okulaba nga tuzuula abatemu bano abagenze mu maaso ne babeera nga batugumbula omusajja mukulu ono afidde ku myaka 37 gyokka.